abalungi be basinga obungi ababi. Abatuwuliriza abatulaba mwebale nnyo okutulaba. Tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka okusobola okuba nga tuli naye mulamu. Naye nga bwe nabagamba Obwakabaka spirit bwa kintu kyambalwa abo abakikiririzaamu. Therefore Kabaka waffe nga mulamu, Obwakabaka nabwo that omwoyo gwa Buganda ogutafa, spirit eyo nga nayo weeri. Ate neeba nga spirit eyo ye spearheadinga ekisinde ekyokugenda mu nsi ffenna gye tweyagaliza, ensi ey'emirembe oba ensi ey'eddembe. Naye ebintu ebyo si byangu okulowoozaako, kubanga emirembe gye twogerako tuyinza okuba nga tetumanyi na mirembe kyeki. Nga ffe tumanyi gino emirembe gya dduka kwata emmundu giteeke wansi gikwasa oli gutengutoole. Principle ya bagiyita ya principle ya gutengutoole. Gutengutoole kiki? Omuggo. Gute enwana eyo gwagukuggyako ate era ye n'agukozesa kyekimu kyennyini oli kyobadde toyagala agukozese. Yenkola ya gutengutoole. Okitegeera? Therefore obweddembe lyaffe lipimibwa ku bintu byaffe, lipimibwa ku nsonga nti waliwo kino, waliwo kiri, waliwo ekkubo, waliwo kiri, waliwo emirembe, oba nti tewali mmundu zivuga, tewali babbi, tewali biki, ebintu bwe bityo. Kwe tupimira emirembe gyaffe n'eddembe lyaffe ng'abantu. Naye ate nga oyinza okwesanga ng'emirembe muganda wange gye tulowoozaako giri emirala egy'omu nsi ensuubizi nga tewali n'agimanyi bwe gifaanana. N'olw'ensonga eyo twebaza Katonda olw'ekyo, olwa byonna, kubanga buli kimu kibaawo olw'obulungi eri abakkiriza. Mwebale nnyo okulaba Dream TV. Mwebale nnyo abakozi ba Dream TV. Mwebale nnyo mwenna Oluganda n'Abaseruganda abali mu Dream TV, abali ku Church Impact. Bwenna tubaagala, naye awo ekintu ekyo nakyo tumanyi okulimba nga tuli eno ku Eyambo, tubaagala nnyo. Joba bwe mufa tujja ne tuziika, tetujjaayo. Joba bwe njala bwe baluma tubaleetera emmere, tetugireeta. Naye bwe tubeera eno ku TV, ffe be muyita bambu basereebu. Basereebu baawa? Bwe mumala okutuyita basereebu ne tulyoka tubeera eno ne tulowooza nti tubagambe mbu tubaagala nnyo. Tuba tulimba. Tubaagala nnyo? Nedda. Kikituufu. Singa tubaagala nnyo, singa tubawa ebintu eby'omulamwa ebiri ku musingi ogutuzimba, so ogutuzimbulukusa. Waliwo enjawulo ey'okuzimba n'okuzimbulukuka. Okuzimbibwa tukule, so si kuzimbulukuka. Waliwo enjawulo wakati w'ekitumbuuwa n'erindaazi. Mwewondooza temwabiryako. Ekitumbuuwa kibaamu ekituli. Ekitumbuuwa lino eddiba ly'ekitumbuuwa ligenda ne lizimba bweri. Kiba kizimbye naye munda temuli nnyama. Nga tewali nnyama, mulimu kituli. Kyekitumbuuwa. Naye ekindaazi kiba tayiti ssebo. Kyonna ekindaazi kino ekindaazi kye twalyanga ffe kye bayita half cake. Kibaamu n'enjatika. Kibaamu enjatika nga kirimu n'emmeketo. Ekyo kyekindaazi. Tuleme okukola ki? Okubaawa ekitumbuuwa. Tuleme okuba ng'ekitumbuuwa nga tubalimba.
nti munda mulimu ekirimu nti tubaagala nnyo. Nedda. Of course tulina bye twagala, nammwe abatulaba mulina bye mwagala ne bye mutaagala. Ne bw'oyima eno n'abayimbi abagenda ne bafukamirira n'abantu nti mwebale nnyo, mwe mutukoze kye tuli. Ani agamba? Ani abantu gwe omuyimbi oba artist oba gospel ayimba gospel baki noyima eyo n'ogamba mbu bano abakuwuliriza be bakoze kyoli, be bakukoze kyoli, awo tolaba ng'oba oli azaamanyiza obuvunaanyizibwa obwakuweebwa Katonda. Owulidde nti gwe olina okufuula abantu bali abakulaba kyoli nga oli mu kifaananyi ekyo ekya Katonda oba image of God. Artist obeere mu kifaananyi ekyo osobole okugamba bali basobole okubaala nga bakufaanana oba nga bafaanana byokola oba nga bayagala oba nga beetaaga oba nga basaanidde ebyo byokola. Bw'oba nga si kyekyo olidde weegaanye omulimu gwo okitegedde. Kati ogamba bali nti bakola be bakukola kyoli. Nedda, be balina okwebaza nti weebale, naye ate gwe bw'obeebaza kiba kitegeeza nti olinako problem. Owulidde ekyo ekifuba twalina eddagala baaliyitanga wano baaliyitanga ekyapambalaasi ddagala K. Kwegamba ebifuba nga eddagala liri teriraba kuuba obufuba nakati gyeriri ndowooza kyapambalaasi ddagala K. Wange ndowooza yalinga wakunywa oba wabizi oba kyapambalaasi tosalina n'ebizigo byosiiga nga Vicks oba naye nga nzijukira Sekajugo yakola akalanga ako. Sekajugo omusajja mwami Dani ziri Sekajugo Sekajugo si Dani zirimenya. Sekajugo yali muzannyi wa mizannyo yazaala omuvubuka kati Sekajugo wali wano ye yakola akalanga ako kyapambalaasi ddagala K. Mu buuyi oba mu buufu obwo mwennyini mwe tutandikidde programu yaffe yabadde no yatandise dda oba mwatandika akugirayo byonna byaterese byazudde byazuula edda n'abijjayo n'abikuwa. Gwe omulabi wa Dream TV tukwaniriza nnyo nnyini ddala programu yaffe abalungi be basinga obungi ababi mu nsi oba mu ggwanga lyaffe. Erinnya lyange nze Nantongo ndi ni mwami mukulu Alex oba mukulu oba mukulu Alex yonna ly'oyagala ly'omuyita. Mwami mukulu olowooza nno mbadde seebase omanyi ngenda nente obwongo bwange mbadde ndowooza kati ate bintu birala nnyo nga bikwatagana mbadde ndowooza ku kintu kya television naye tekikwataga genda nekyobadde awo wenyini ku television we tuli mu mirimu gyaffe mu makanisa mu maka bakiyita batya profession bakiyita batya mu Luganda profession professionalism bakiyita batya mu Luganda. Ekigambo profession kiva mu kigambo to profess. Kati omuntu nagamba muno talaze takoze nga profess anti kasitobanga oprofessinga kitegeeza nti okkiriza ekyo kyokoze eki kyoyogera nekyoliko nekyewasoma okikiririzamu kutuuka ku ddaala eryokuba professor erikiprofessinga nti you can yes nokiwa abantu abalala with authority n'obuyinza no diguli gye bakutikkira baba bakuwadde obuyinza for you to say whatever you want to say or you pass it to the audience. Yes. N'obuyinza omagamaga nga atamanyi nga teweetya nga olina obukakafu
ye degree eno gye bakuteekako nti kakati olina authority to talk about this thing. Because ogenda okutikkira degree baba bakuyisiza mu buli kintu kyonna, akina research, akina exams, what and what. Webale nnyo. Nga you're too good to speak to people. Era n'ogenda naawe n'otandika kiwaki abalala. Media houses, waliwo omukyala yavuddeyo n'agamba nti media houses ezisinga ziri unprofessional because emu gye yagenzeeko sagala gyatula linnya yatuuseewo host n'amugamba toyagala gyatula linnya oba tosobola kubanga ekyo nakyo kibuzaabuza saagala okusobola nsobola naye saagala. Kakati lwaki wazze ku TV? Ani gwe nga olina by'otayagala kwogera ate ng'oli ku TV? Anti bw'okimanya ng'oli mabega nga tonnajja ku TV n'okimanya nti ekintu kino bwe nkiyisaawo ate kigenda kuleeta emberebe zigundi, you rather butakyogera. Kati bwe manjo point eri ku professionalism. Professionalism. Kati omukyalo oyo agamba host wa TV ey'emu yatuuse n'amugamba mbu mwami mukulu ngereza kugwe nti Alex nkumanyi nesimanyi byokola. Kisobu. Kati ono Alex olwalero ku makya yakedde ku makya n'atugamba bannange ngenda nti ku TV gye nandisuubiddeko nti omuntu ankozeeko research amanyi who I am, amanyi byenkola. Kati yakyazizzaani bw'aba tamanyi byenkola. Yamaze gannonda mu kkubo najja nankyaza njogere ku ki. Omukyala musobu. Ani omusobu? Ono yakyazizza. Omuntu omukyaza abakola ku TV era bino bizibu byaffe mpola mpola. Omuntu omukyaza mukoleko homework. Waliwo ebibuuzo bitateekwa mubuuza. Yes. Nga katugambe nganzi bugamba mbu nazaalibwa mwaka ki. Ekyo toteekwa kimbuuza. Owulidde? Kindly jangu ng'oyogera bw'oti nti mpulira wazaalibwa mu mwaka gundi. Naye kakati omwaka ogwo naguno okitegedde neso sikumbuuza nti wazaalibwa mwaka ki. Kuba it's so easy. Omwaka n'abantu kati ku simu ku wano. I can easily get your birthday. Twegendereze tubuuze ebibuuzo abantu batamanyi. Omukyala yakubye empisa gye bamuyisizaamu ku TV neŋŋamba mwami mukulu nja kikuleetera nkikunnyonnyole kubanga eddako eyo mabegako buli wafunanga interview ng'oŋŋamba omuntu oyo akuweereza ebibuuzo byagenda okumbuuza. Bwekisaana. N'otandika kino n'ekikusomera n'oŋŋamba kino sijja kiddamu ne kino sijja kiddamu, let him do his homework, let him do his homework. Aba lumu wagobera ddala ne station yemu nnamba ngezze ne gadgeti zaabwe kukola. N'oŋŋamba tejja gikola ebibuuzo bya kisiru. Kubanga gwe agenda okubuuza ebibuuzo olina okubanga okoze omulimu munene nnyo okunzijamu ebyo abantu bye babadde batamanyi. Ababadde bandaba okumala ebbanga bembadde njogerera okumala ebbanga kubanga waliwo abamumanyi waliwo abakumanya. Ate gwe oba oli mwana muto olina okukola risaaki eyo nejja n'obeera mu myaka gye ndimu n'ombuulizaawo nga giri gyonna ogikoze ki risaaki eyo. Kati n'ojja wano ng'ombuuza byankya future biri obimanyi. Oyo ye journalist elevatinga abamuwuliriza. Omukyalo ono abadde ayomba tabadde musobo. Mutuufu. Baba bamuyiikidde ku social media. Bakubuuza ebibuuzo bwangu bwaki. Oddawo obuuze ekintu nti mbuye ekisinze n'omumalako emirembe kwe kumaliriza show ne bamugamba nti nedda baana like obulango babadde balaga nti nga balanga Alex mukulu ayo be on the show bishi nti Alex omukyalo ono gundi ne gundi agenda tubuulira olugendo lwe yayitamu okufuna omuzungu. Awulidde ng'ensi emutamye. Kakati abantu bano abo abaana baffe abakola emirimu egyo tebaagala kukola. Ayagala ajje gwe omukolere buli kimu. Ate gwe gwakyazizza. Gw'okole buli kimu omuwe n'ebibuuzo. Ky'omuddamu kyajjamu ebibuuzo. Yaali abeera eri ng'afuna musaala gwe.
naye ate bambi tomunenya oluusi ayinza okuba nga tagufuna n'ebyo tebitukwatako oba ofuna omusaala gwoba togufuna tebitukwatako tulire ndi ku TV nga ndeeta ennaku yange ku TV nti saalidde kyaggulu tekisoboka owulidde kyenagamba luli nti tozukusa bantu beebase abamu bagagga nnyo tebazikuka bakolera waka balya interest gwe ng'oliawo ku TV oba ku radio baboggolera muzukuke mugende mukole muzukuke ekivaamu ng'akyusa kyano omugagga akyusa kyano akyebase ye yakola ddala sente ze gw'oliawo ologootana abange muzukuke mbeeko kyemwekolera twekolera gwe okola kiggwe gw'olina okoze ki oli ku musaala naawe mwawe mukulu eyo professionalism you see professionalism ozukusa abantu bazukusa gwani tolina kyewategese kuleeta kujja kwogera osooka otandika okuzukusa abantu oli kidde ozukusa abaana professionalism erabikidde nnyo mu media houses ez'enjawulo mu mirimu gyaffe ewaka weetaaga okubeera ng'oli professional ng'oli mubimu oteeka okubeera professional relationships omanyi Katonda ekigambo ekyo professional takirina nnyo alina ki naye mu Luganda kyeki tekiriyo tekisoboka Luganda naye nkugambye nga bwe kiri nti from to profess owulidde okwatula ekyo kyoyatula nti kyomanyi authority eyo bwe buyinza bwo okwatula okwo professionalism kwe kwatula obukugu bwo eri abalala nabo bakole ki oyolesa otya obukugu bwo oba yes ekigambo kya bukugu kati mu maka professionalism mwekiri kubanga olina okwolesa yakenkuka mu kukanika yakenkuka mu kulongoosa abaana abakazi bwe bityo bukenkufu naye ate waliwo obugunju nenda obukenkufu tuli ku professionalism waliwo obugunjufu oba obukenkufu kiri mu knowledge kusoma education bukenkufu waliwo osobola okukenkuka mu maka gye mbadde nzija nenkugamba nti olw'okubanga profession kitegeeza ekintu ekyo kyokutte ne bakikuyigiriza n'otandika okukyatula n'obuyinza era nga bakuwadde n'akabonero akakulaga nti olina obuyinza ne batandika okukuyita dokita oba lawyer kaakati ekyo mu maka kwe kulaga nti omusajja kati mu maka mulimu ebintu ebiraga professional ekyandibadde kyekuusanga n'ekyo ekigambo kiri lojo oba it is jo lojo pape chigo fajeseko lojo pape chigo fajeseko lojo love lo joy pa patience peace lojo pape chi kindness go goodness fa faithfulness ne self control seko ebyo bibirikale byandibadde biraga obugunjufu bw'omuntu olina joy olina love olina patience olina peace olina self control ebyo bw'oba nabyo bwe bugunjufu obuli mu nzikiriza ey'ekikristaayo owulidde kaakati kyenkuddamu nti yes mu maka mulimu professionalism naye nga ekigambo ekyo professionalism tukikozesa nnyo wa mu byokusoma akademiya naye nga Katonda ate ye yatuwa obuvunaanyizibwa ate ffe tukiyita calling tetukiyita ate professional eba ki
calling. Kuba kuyitibwa. Okitegedde? Okuyitibwa. Naye kati mu maka kubanga ne mu kusoma obusawo oba engineer oba oyitiddwa tomalaga kigwamu. Tomalaga kigwamu osobola kubanga omanyi chemistry okusoma omusawo. So si buli muntu nti asobola okukola ki chemistry. Owedde abamu ku ffe twasomanga literature, history, chemistry tetumusobola, biology tetumusobola. So nakwo kuba kuyitibwa amagezi go Katonda agapima nga gwe tojja kusobola physics. Nganzi physics yannemera ddala. Nokola otya? Saasoma physics. Wakola otya mu kigezo kya physics? Nafuluma nateekako linnya lyange ne ntuula musajja ne mmuga nti mmaze mmaliriza ebintu byenkola. Naga nti kiki? Nti nze ntaddeko erinnya lyange, I have nothing I'm going to do. Physics sina kibuuzo kye nali mmanyiimu n'eki ku lupapula lwa senior forward. Nga siina n'ekibuuzo n'eki newadde nambemu yateranga okuba nnyangu. Naye n'ennambemu nga sigimanyi. Owulidde? Ne lwaki weewaanira mu kintu ekyo? I mean, sikwewaana. Mu kintu kino like ebbanga liweze naye buli wenkyogera naawe mpulira ng'okyewaaniramu. Si kyewaaniramu, kyaliwo fact. Era njogera nga si regulating kuba yaliwo. Nateekako linnya lyange ku lupapula nti Alex ki mukulu oba twateekangako ne namba biki kandi simanyi numbers ebintu bwe bityo. Dakiika nga twakayingira mu kibiina nenteekako erinnya lyange mu kigezo. Twaliteekako ne mugamba omuzungu, yali muzungu Wallace mujjukira bulungi yeyangoba. Ne muga nti mmaze okukola ebigezo. Nze siina kye mmanyi ku bibuuzo byo nga tosobola kufuluma. Bw'ofuluma ogenda kukola leakage. Abalala tebannatandika. Ne muga nange sisobola kutuula muno nga siina kye nkola. Ntuule wano bannange bakola bigezo. Ate kakati gw'oŋŋaana okufuluma kati nkola kiwani. Ne nfuluma nga tanzikiriza. Engenda. Physics n'omugwa. Physics namugwa ate namukola. Saamugwa. Tewamugwa. Saamukolako. Salina okugwa ekintu. Oba okigezezaako. Nze saageza nako n'ennamba n'emu kuba ennamba emu nali sigimanyi. Naye wali osomanga ebitabo? Bya subjects zimmanyi. Endala zonna. Naye physics nkugambye ne mu kibiina kya physics saalinnyayo. Ate webanga nti physics alimu mathematics mungi ne math naye nemuleka. Ne math neŋŋamba nti awanyo waawo. Naye nga leero nagenda ku mulamwa guddako. Oyinayo omwana akufaanana n'ogamba oyo yenze. Genda obabuuze. Ate nedda genda obuuza abaana bange. Genda obuuza abaana bange. Ate bo tebakumanyi. Nti lwaki? Kati gwogamba n'ogamba naye ono yenze. Oga ne bw'oba nga wandibadde omukube tomukuba. Omulina. Oba wamukubako n'ogamba nti. Nze nakuba omwana omulundi ogwo ne mbivaamu. Mwana yali akaaba ekiro. Ng'akaaba. Mwana yakaaba. Eddiga. N'akaaba. Tuva kukola lyaso kiro oba twali tukola nnyo oba kiki. Ne mu baasirike. Pozi. Omwana aliko omusujja. Tugenda mutuusa mu ddwaliro nga temperature eri waggulu nnyo. Awo nakoma okukuba omwana. Siddanga mukuba mwana. Namalira awo. Kyammala ekyo. Katonda bw'atyo bwe yanjigiriza. Okwerabamu ekyo kitegerekese. Okwerabamu Alex mukulu. Oyina gwe weerabamu n'ogaayo oyo. Nti ki? Yenze. Kuba nina byenkola bye batamanyi. Gwe nana kyobulanga nti gwe. Kati oyina gw'olaba n'ogamba. Nze nina byenkola bye batamanyi. Okitegeera? N'olwekyo bwe nkugamba nti nina omwana nfaanana. Kiba kitegeeza nti akola ne byenkola bino byatamanyi. Taliyo. Taliyo byakola gwe byo bye batamanyi. Gwe n'okiraba naye nga gwe okyemanyidde weka. Nti anfaanana. Nti omwana si kufaanana ku feesi. Mu ndowooza. Mu bikolwa. Kati nga bwe wayimuka wafunayo incident bw'entyo ng'omwana bamuweredde nti aganye okusoma.
avudde mu kiraasi bampite ye Lubiri gwe oyo mwana yali mulalu nnyo naye oyo mwana kitegeeza ye yali ggwe ndowooza ku ssaawa bampita ne baŋŋamba abasomesa b'omu Lubiri eyo secondary school nti omwana oba mulalu oba yalina omusango ndowooza naye sijjukira bulungi naye nga baali baŋŋamba dda ne mbagamba nti oke mumumpi ati bwe mutwala ate naye naŋŋamba naye gwe dadi olowooza oyo headmaster ayinza kuŋŋamba ki baasi awo wategeerera awo nakoba nti mukuluzimu ne ŋŋamba kaakati omwana essomero lyayagala lyaba agendamu kubanga nange bwe nakola lyenayagalanga lyenagendangamu si lwa bunafu si lwa busiru si lwa buki naye lwakwebuuza ebibuuzo bingi owulidde kati nagendako olumu ekabojja okusaba ekifo okusoma ekabojja embwa ne ziva eri mu babrother ngezi embwa zino zirina amatu bwe ziti ne zijja nga zidduka ne zinyimirirako zonna bwe ziwuuma ngenze nno netute ngenda kusaba kifo kabojja nga kikyo anti nze nakugamba nti bazadde bange bagira mangu kakati awo nga nze nenkola ki nenoonyeza ebifo mu masomero owulidde naye kakati ku ddakiika emu eyo yokka embwa zanzijjako kati nebuuza embwa ezo lwaki ze zinyaniriza kati nentandika okwebuuza lino ssomero kiki kati embwa bwe nnumira awo ebibuuzo ebyo byonna nentandika obyebuuza kati embwa zibako nnumi owulidde nandikoze ntya naye wakola ki bwe zakukuŋŋaana olowooza nalina baziyita neziddayo nenze neŋŋenda mu ofiisi naye nga nebyokusaba ekifo bivuddemu kaakati ndi ku mbwa ndowooza embwa zingobedde ki wabimukulu lwakuba twalandaze naye ekigambo professionalism mbadde njagala tukittaanye naddala ku midiya oŋŋambye ne mu maka gyekiri ne ku mirimu biki naye naddala midiya abantu bangi bayita abantu babatuuza oba muki naye nga bayinza okuba tebasoma naye nga at least balinako ku experience or something naye abantu bali mu kyekiri kyewagamba mbuno media etuwa bingi what we take in media etuwa kasasiro yenna tuwa abantu kasasiro yenna gwe tulina era omuntu wabeereyo ng'alaba nga tamanyi talina kasengejja kakasasiro oyo naddala ku televisions ezimu ezirina kasasiro omungi va ku zino za Dream TV ez'ekirokole tezirina kasasiro nnyo nazo ezimu zirinamu kasasiro waliwo abantu abamu balina kasasiro mu TV z'obulokole naye omuntu ono alaba alina okuba n'akasiiva kali akasengejja n'omanya nti kakati ekyo kikoma wano tekiyingira omanyi waliwo bano abantu ne wabanga waliwo ekigudde mu ggwanga oli nakubuuza nti okiwulidde ku rediyo ki okiwulidde ku TV ki oyo omuntu oyo aba alina akasengejja tomala gamugamba buli ggulire ku buli rediyo gyokiwuliddeko kati nga tuli wano ku TV sikkirizibwa kwogera ate ku TV ndala kiba si kituufu so that's okay naye singa ombuuliza ddala ng'oyagala facts nti wakijje ku rediyo ki nyinza okigamba nkitegeera naye abantu abasinga media ezisinga nga mwami mukulu bwakyogedde kati kiki ekirina okukolebwa tolina experience tokoze homework omukyalo oli yagambye nti oba babeera bali mwana wa gundi mwana wa Alex ne bamuleeta ebyo gyebiri wano babange ebyo gyebiri nange ne bwenkola TV sijja kulaba mwana wange ng'ali awo nememuwa mulimu naye
at least omupanga yes n'omutereeza okubeera ng'ali naye ayinza okuba nga yakyama nnyo ng'okumupanga kijja kuntwalira emyaka nga5 ate nga gy'otalina nga mukaaga agende yepangire ayigire ku mulimu wakibalu agende ayigire ku mulimu. Abalabi ba Dream TV olugendo lukyali luwanvu aba mwami mukulu ekyo kyayogedde kireka nga tewali mwebale nnyo okubeera nga naffe buli lwetujja wano ku Dream TV. Lwaki ogamba nti lwakuba kyenjogedde ki? Bw'ogamba nti etaano egyetaagisa okumpanga mwami mukulu sigirina oloza gwe wekka gwe weetaaga okupangibwa. Anti bwe mbanga nze nkyetaaga okupangibwa bwe mba nkyetaaga okupepetebwa okukola batya funayo eyaggwe edda muteeke mu kifo kino ati wenzijira mbe nga ndi ati awo ate bajja obuvunaanyizibwa buli obuvudde eri waggulu obutegedde oba okuprofesingira omuntu kye bakuyigiriza oba byenjogera bikuyita ku nkugambye kati ate abo oba osudde obuvunaanyizibwa buli nti ate olina okubanga obawambaatira abo abantu obasindike bagende olwokuba olina obuvunaanyizibwa buli kati kitegeeza abantu bagende maaso nakubeera na busengejja bano alaba gw'olina okuba n'akasengejja tugambe ne bw'oyingira ekibuga nga tugenze naku media n'olaba abantu engeri gye bambadde ng'ovudde mu kyalo katugambe ffe ebyalo bye tumanyi nabikugamba Masaka Kyotera Masaka tokitandikira otandikirako ewammwe Kyotera tandikirako ewammwe n'ekirala kiri Bugiriri bakiyitanga batya ekiri Bugiriri ekyalo tugenda kudda tukomewo kama abakume mweraba ekyalo ky'e Bugiriri ky'ekyalo